Program Save a Soul etuuse mu kaseera kano ng'era neesimye okuba nti obedda ogirindiridde. Amannya ndi Maishara mu Queen Mother, mami w'abalongi, second last born wa maama. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Allah kuwa shumulo eky'emirembe nabo bonna abatuba ku maaso Allah balamuze kisa. Onako olwaleero ate era nkumene programu yaffe eya Save a Soul nga tetugenda kubeera nga tutunulira ku nsonga ez'enjawulo wabula nga sinagenda mu maaso ngenda kwebaza mwenna buli omu kiti kye okuba nti awadde obudde n'aba nga alaba programu eno n'aba nga supportinga programu eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abamisinga programu zaffe ezasooka musobola okutunoonyawo ku YouTube n'obanga osobola okutufuna n'oziraba ku Queen Mother Productions yogi oba ku Save a Soul yonna osobola okubanga otufunirayo. Era nawe tanda kusubscribinga osobola okubanga osubscribinga n'otufuna. Ayina ekizibu osobola tufuna ku namba z'olabaawo ku screen yo n'osobola okubanga otubuulira engeri tusobola okubanga tutaasaamu omwoyo gwo oba engeri tusobola okuba nti oyamba abantu betubeera tukyazizza. Olunaku olwaleero mu programu yaffe nkyazizza omukyala ono yaba programu nga naye bw'ogirabye ez'enjawulo n'agamba bana abantu nga bakoze ekintu ekirungi n'agamba alina omuntu ali close eyetta olw'embeera etategeerekeka kuba talina kintu kyonna kyeraga oba okubako omuntu gwayogera naye. So tugenda kubanga tumufuna abeere nga abako byatubuulira olw'ensonga nti yalina ebyali bimutulugunya ng'omuntu wabula ate yetta bwesi n'afa nga tayogedde ensonga ki emusizza. Ate naye yagala kukola ekintu kyekimu naye Mukama n'amubeera wa kisa n'asobola okirwanyisa n'akivuunuka. Agenda kubanga ajja atubuulira ensonga kyagambye Queen Mother njagala okyala ku programu yo mbeere nga nange enkola ki mbaako byenjogera byempa obujulizi kubanga mwana wattu yavayo ate n'abanga naye alina emyeyo gya savinga. Tovaawo ngenda kubanga nkomawo naye tugende mu maaso ne programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Nesimye okuba nti olindiridde era nga nkwebaza byonna by'otuusaako engalo nga bwe nkusuubiza nti nkomawo n'omukyala yalaba shock ez'enjawulo tukola ku Save a Soul n'agamba kaaveeyo abeeko naye kyayogera ku lw'ensonga nti tulwanisa kintu kimu kutaasa emyoyo gy'abantu. Nesimye okusinkana mukwano. Nange nesimye okusinkana. Amannya nze Maishara mu Queen Mother. Amannya nze Evangelist Nalucha Justin. Evangelist. Yes. Nandi mchala mbulizi wanjiri. Yesu yebazi. Amina nyabo. Amina. Tandikira ku kyenjiri kyennyini. Osanga kino kyoyitamu oba kye abantu bokola kwe bakutwala okubeera mbalokole walokoka luvannyuma wawazaalibwa oli mulokole. Nedda. Nazaalibwa nga siri mulokole naye ebintu by'obulokole bino kato nze mwe mutukuvu yanneekwatirako. Teri yaŋŋamba nti lokoka nti oba wa Katonda omutima gwo nti oba mbeera bwe toba bweti. Naye nali sibyetaaga nnyo
naye it's a calling. Kale tandikesho tunabira bamasa naye ate nagenda okulaba nga mbyagadde nga binyuma. Amina. Era omuntu wenna byani Katonda aba anyumirwa. Abinyumira ddala. Kati wali eyo ng'olaba sho? Nali eyo nga ndaba sho nendaba Sevasol. Nekinkwatako okuba nange at the end of it ng'ogyeko okuba nti ndi mubulizi wa njiri ndi counselor. Yes, counseling abantu mental health counselor for Afro Doctor currently. So still in an organization, Vegetable Buffer Association, fighting human trafficking. So ngandiringa nnyo n'abantu n'embeera z'abantu. Abantu babeera bayise mu nnaku, abantu ababeera bayise mu mbeera enzibu mbasinkana nnyo ate nga on top of that nina n'omuntu ali close eyakomitinga suicide oba eyetta nga nkwatako nnyo kati we nalaba nga amwogerako oyo omuwala Master of Tears nekinkwatako neŋŋamba it's better we meet and talk. Okay, kati okola ogambye wayingira ebintu bya counseling and guidance kyakugira kuba omuntu okumala kola suicide oba wali nga kyasanga olwedde okirimu oba agamba kino kibaddewo ono kyakifunye bwati nga tafunye muntu amubuulira kyakujja kyogamba nti no content organization wet. I think naturally ndi humanitarian. Njagala okulaba abantu nga basanyufu, njagala okulaba abantu nga balina emirembe, njagala okulaba abantu nga balina essanyu. Ate on top of that nga nange omuntu nange nali nina embeera gye mpiseemu nti wofiirwako omuntu wo nga yesse naddala nga akuli wakumwanjo nnyo kikunyiga nnyo. So kati nali volunteerizeko ne Kenya Red Cross Nairobi branch ng'ate nesanze ndi humanitarian nekinsikiriza nange okutandikawo organization eyo eya Buffer Association nendaba nga kintwala mu ttulubali erimu just seeing people happy kulaba abantu nga basanyufu bwe bityo nze kyekinsanyusa nga nze. Kati abantu bano eno okubafuna okusookera ddala nkola nti engeri gye ndi related ku church. Before nali nga nkola awareness in churches and communities nga sinaba nafuuka mubulizi wa njiri naye nga nkikola mu church mu communities. In fact nendowooza n'okulooza nga kati ki ekiyinza otaasa ku bantu kuba abantu abamu bettanga bali desperate mu ngeri ez'enjawulo. Kati nendaba ekimu ku byo nti abantu abamu bettanga tebalina ssente. Kale n'abalina ssente babeeramu naye ate babeerawo oli nga ensi emusobedde nga talina we yeekwata, talina kyakukola, talina kyazzaako. Kati nentandika okikola nga nsikiringa abantu okuyiga okukola ebintu eby'emikono mu churches, communities bwe bityo. Kati all in all nga omuntu wajja nga alina ennaku ya sina ssente zakulya, sina ssente zaki, mbayo kasikiru kemuyigiriza n'okumuzaamu ki essuubi naye nga mostly mu church nakiranga motivation talks mu machachi mu masomero nga in fact nga sinaba nakufuuka mubulizi wanjye nga mbikola. Omuntu ono yafa bwe yakuvaako okuba yali so close kyakutwala ebbanga kyogamba nti no oba okukkiriza kuba omuntu amaze agafa like that kiba kizibu soka okukkiriza kibanga n'omuntu gwe bagambye nti afudde accident. Omuntu oyo yafa mu 2007 nakkiriza mu 2016 nga sikikiriza nabawo okukikiriza kuba yali close nnyo ate omuntu oyo nalwawo nnyo kikiriza nali mwagala nnyo nga sikiriza nga naye tugenda waka nentunula nendaba embeera y'ewaka biki nga oba alidda oba si bituufu oba biki bwe bitwe kuva 2000 na living mu denial nga saagala kukkiriza life of denial kuba by then nzijukira nali mu senior 3 naye nga naye tugenda ku ssomero nga ngamba is at home is fine maybe tafunye budde kujja ku ssomero biki bwe bityo nga bana bagala nawe ne bakubuuza nga bambuuza yes kati abantu abo ababeera besoobwesi kintu kibi nnyo. First of all pain omuntu eyeesa obulumi aba tagenze nabo bo bakimanyi nti omuntu abeera yeesa obulumi aba akoze eki
aba agenze nabo naye nedda obulumi oba obulekedde abaana bo oba obulekedde abantu babakwagala oba obulekedde emikwano gyo oba obulekedde obeera mukazi oba musajja oba obulekedde mukyalawo ate obeera mukazi oba obulekedde bbaawo okwegamba community eno kuli around bokola nabo kati goba omanyi wesse kiwedde naye ate oba obalekedde obulumi bwe batagenda kwerabira obulamu bwabwe bwonna. Yes, kituufu. Kati kyakuyamba kitya okulivinga that denial life? Walimbanga banno ku ssomero gyali ajja, so wakirwanako otya? Wamala kulokoka n'ogamba naye kati kino kuba emyaka gyali mingi from 2003 to 2016 myaka mingi. Okulivingamu eyo denial life tekirina we kikuyambiramu. In fact kikwaffectinga, obeera affected mentally, obeera nnyo much affected, ofuna ebizibu bingi kubanga gwe tokkiriza nenge ekintu kikoze ki kituuseewo naye nga gwe tokikiriza nti kituuseewo, kati nobeeramu obwo obulamu si bulamu bwangu nnyo. Ate nekirala ne community, in fact society gye tulivinga, nti omwana wakeera ku makya n'agamba nti nze kangambe mama wange yesse oba tata wange yesse, society emutunulira bubi. Dagamba kigenda kulondola n'omuntu yennyini akikugamba. Nze nnako omuntu omu yakiŋŋamba kyannuma, naŋŋamba tatawo yetta naawe ojja kukomekerera nga wesse. Imagine abantu abamu just tebali sympathetic, tebali banange kugamba tebalina muli mutima, tebalina kabuntu. Omuntu ayinza okutunira nakugamba ekintu n'okomekera ng'okinira bwe bate, kati awo n'ogamba let me keep it as a secret. Nobeera mu denial, society enzibwe, nfo ky'okubeera helped nti society ekyogerekwe abantu bakitegeere. Abantu banonye engeri y'okuyambibwamu, sigamba nti kibeere nga kikeeping as a secret, manyi kinyiganya abantu naye nze ndowooza yitukyogerako tuba tutaasiza abantu. Kituufu nnyo. Tuba tutaasiza abantu. N'ekirala abantu obutatekinga bintu for granted. Omuntu ayinza okuba alina obulumi naye n'ayogera gwe n'oŋŋambe naddala social media si abantu banafu. Omuntu ayinza ovaayo n'ayogera ekintu gwe n'ogamba alimba naye nga talimba, nga ge mazima nga kyayitamu. Kiringa nga abantu abapostinga oli n'agamba ŋŋenda kwetta, oli n'amuddamu genda wetta oba ofaffa. Abantu babeera real, abantu babeera batolinga depression. Okitegeera kati omuntu gwogamba ŋŋenda gwogamba oba ofaffa wetta n'akomekerera nga yesse, kati gwe n'obeereyo ng'oli musaifu nga tomanyi nti wafuuka dda mutemu. Oluusi osanga n'omuntu ono ogenda okusinga ekintu ekyo ngala oba anafunayo anamusympathizinga anasobola okugamba kikambeerewo, ate kati gweojja n'oyongeramu oba butawette obalanga gwopushingidde ddala agamba nabatamanyi banneetamwatamwadda ng'abeera yabambi anoonya muntu gwakogerako. Naye n'ekirala ebizibu tebyenkanankana. Gweoyinza olaba akazibu katini siba nkigamba abantu naye kinene, naye ate nga kwoli kiki kinene. Kati abasinga amanyi okugamba ne bagamba master of tears, banaye bazadde boyo omwana bonna gye bali mbasaasira kuba omuntu yali afiiriddwako, omuntu ali close to suicide. Olaba omuntu omulala nga yese kikuluma nnyo, kikuluma. Kiyinza n'okuwawamula, oyinza n'okulemwa okwebaka nga tomanyi tomumitinga akoze simitingako kwoyo muwala, naye bambi kyannuma nnyo nti abantu batandike ng'okufaayo ku feelings z'abantu. Omuntu ayinza opositinga ekintu tobeera negative, muyambeko. Oba togenda kubeera of help nga togenda muyamba, tobeera involved, kyewale sibikira ddala kuba ye ekizibu kyekuye. Osanga batumamu nga bagamba omusajja obusajja ayinza atya okwetisa. Kituufu abantu balina emitima egy'enjawulo. Goyinza ogamba omusajja obusajja, omulimu obulimu, ekigambo obugambo kiyinza kitya okugisawo obulamu bwo. Ng'oli ogenda mugamba ekigambo, ogenda muvuma ekigambo, just kigambo bwe kiti okimuvume agende mbulira akirowoozeeko, kimuwaawaale, kimutambiremu mu matu. Abantu bamu tebamanyi nti omumwa guno bagutonda lwa kwogera kulya na kusoma Bible oba na kusoma, so bamu tebakimanyi ekyo ngaye takimanyi nti alina okwogerwako. Kati ng'ogenda mugamba ekigambo agenda kirowoozaako nnyo akomekere nga yesi, oba si kyo ng'ogenda mukola ekintu gwe kyoyita ekyangu. Naddala abasajja banaye tulina abasajja ennaku zino abazanyira ku bakazi, ku bawala. Omuntu oba nga togenda mwagala tomulumba,
women love and women love deeply. True. Obanga omukazi togenda mwagala nga from the bottom of your heart nga tomwagala, I think kyandibadde nga better n'otamulumba kuba yo ojja kujanga asaaga yakwagalira eddala. At the end of it omukoleko ekintu gwe kyoyita ekitono nga kuye kinene agende yekole ki ajewo obulamu bwe. So kati ebintu ng'ebyo then still abazadde ebintu bye bakola abaana omuzadde ayinza okuba akola ekintu naye nga naye tamanyi tikyafectinga ki omwana era tulabyeko n'abaana abamu abesse abamu ne bakiyita ekyejo nti kyejo nti kimulondoola nga most cases tekiba nti oba kyejo tekiba nti oba kimulondoola abantu abamu balina baba tibanonyawo okuddukira nga tebalabawo solution nejjemu n'alowooza nagamba oba wennetta mba nkoze eki mba nzijewo obulumi then n'ekirala abamu bagenda gamba ono omwana yeeyogeza naye still era suicide erimu witchcraft mulimu ebintu by'obulogo ebyo ng'omuntu bamuloze nga takikoze nga ye woba tokkiriza nti ddogo gyeriri I believe eddogo gyeriri ate nga lyo gyeriri eddogo lyo gyeriri abantu abali mu byamasitaani wano mu Uganda weebali nga bangi nga bakola ebintu byamasitaani oli n'atuuka okwejjawo mu bulamu bw'ensi eno naye ng'ekimulese okujjawo obulamu bwe nga alina kimusindiikiriza toyira omuntu nagamba nti nabadde mpitaawo nempulira ekiŋŋamba ggwayo imagine lwaki kiba kigamba obweyo kiba kigenda kufuniramuwa so okitegeera ebintu birimu witchcraft. This life is spiritual. Life is so much more spiritual. This life is spiritual. Era omuntu atakiriza mu life is spiritual kuno ku nsi oyimirira mu bintu bibiri, either you worshiping God, you a believer, oba oli on the other side of the other man. I don't even want to give platform kati nga gwe kyosa the other chiman, not even man, gwe sagala kuwa platform nga gwoli eyo. So kati abantu abamu era bejja mu bulamu bw'ensi eno ng'ebintu bigenzeemu eddogo nga bigenzeemu eddogo completely. Tulina muno mu nsi abantu ng'abantu byeweegomba byonna byonna bye wali olooseeko nga babiina naye nga bali mu bulogo obw'amaanyi oba nabamu batanga ate emaze nabyo beefuulira ne bitandika nti musajja omugagga obwati lwaki ate yamaze neyetabwa nebisaba n'atuuka ku nkumi pati ate babeera abamu nga be babyereetera nebabeera abamu ate nga babibaleetera. So kwegamba bana ekintu kya suicide nze ngezezaako kisoma n'okitegeera kyo kintu kinene nnyo tulina causes nyingi nnyo n'ekirala one of the main cause endala eyinza oleeta suicide butamanya Katonda. Ekyo kyekisooka kyekisingira ddala obukulu akubula mu mutima omuntu atalina Katonda abonaabona nnyo. Ekyo tugambe ekiri nti oluusi Katonda okubanga omulina naye bano abasitaani n'agenda kuleetera bwati nekikwambala omulundi gumu Katonda nga tusangiddwa nga wedde Katonda omuli kumpi mu kaseera ako leo nakirowolezawo n'akikolerawo. Omuntu nga tolina Katonda mu bulamu obonaabona nnyo oba n'ekizibu onoonya abantu bakugamba ate nga abantu abo bogenda okugamba abamu ku bo tebagala kola ki kumanya naye woba oyina personal relationship enkolagana ennungi wakati wone Katonda nga gwe eyassa kinoomwe ng'osomye Bible yo ng'ogitegedde nga ng'osobola ofuna like the interpretation knowledge n'otegera nti Bible ekitegeeza kino bwe kino kyensomye ng'olina relationship between you and God ng'oli musabi bintu bingi nnyo obeera osobola obivuunuka embeera weekukwatako enzibu like if you read Deuteronomy 20 mulimu like about the war tekigamba nti temugenda sanga lutalo nti ensi egenda kubeera nga ebimuvinga straight forward ogenda kuwangula battles ez'enjawulo ogenda sanga entalo omungi kuba mu nsi muno tubeeramu nga tulwana ensi yakulwana omuntu atasobola kulwana mu nsi muno afa at the end of it. Tuli balwanyi tulinganga abajaasi muno mu nsi buli nsi buli muntu gwola balinga mujaasi in fact yalinga film star ali obulamu bulinga film ali mu kuzannya either awangula oba akomekera nga bakoze eki nga bamuwangula. That's how life is. Kati ogenda okwesanga nga omuntu atamanyi Katonda atalina nkolagana na Katonda ekintu ekiba kimulidde aba asobola okwetta. Omulabi wange omulungi wa program
Save us all taasaomwoyo tukyali fenna era nga tutunuulira engeri gyetusobola okwewalamu okwetta kyekimu ku nsonga ezalese omukyalo ono olaba ku programu zaffe zetwazanya n'agamba maybe she can come in n'abanga naye abaako wayongera okutaasa obulamu kuba erayisiddwako yali alabyeko oba alifunye ku kintu ky'omuntu eyali yajja mu bulamu bw'ensi eno na experiencinga obulumi obwo omuntu bw'ayitamu emyaka gyasooka 10 okukkiriza nti ddala omuntu we yetta. So ekyo kitu mbadde nga nzija nkyogerako nti kibi nnyo okulivinga mu ddinaayo buli wolemu okukkiriza ekintu nti kibaddewo oba olemu okukkiriza ekintu kino kyappeninze weyongera kwekosa ku mutima ate buli woovaayo n'okukkiriza nti nno kati kino kibaddewo kankyogereko oba kankyatule kiba kikuyamba kiba kikola ki era kibeera kikuyamba nga gwe omuntu ayogedde ku kigambo kya Katonda. Omuntu yenna nga tolina Katonda mu nsi muno tosobola kubanga olina ekitusobola okuggusa, tosobola kulwanyisa bintu bimu. Tuganya tambetta olw'okuba nti nno basindikibwa ebintu ebyenjawulo ne tukutomera mu kaseera ako ng'ekikugira mu bwongo kiba kimu kyakwetta. Oyinza okuba nga busungu bw'olina bwe bungi nnyo naye obusungu obwo osobola bukontrolinga otya n'ogamba nti kanwanise obusungu buno osobola okuba nti mpangaala n'otunuulira abantu abakwetoolodde abaana bo n'ab'eŋŋanda n'emikwano egibeera gikuli okumpi. Ngenda kuba nga nzira gyali nate era twongere okulambululako ku bintu bino. Olowooza okubuulira kuno tukwayitanise nga tukyali bato okuba ndaba nnyo oba nkuze ndaba simanyi oba naawe gikiri eyewammwe nti abantu tukulaba tubuulira birungi byerere mu nsi muno ne batatubuulira ku bintu bibi ebibi tubisanga eno nga tumaze okukula. Ekituufu olaba bayita eyo idea nnungi abazadde kyandibadde nga kirungi ne mutegeka abaana si kubategekera naye n'omutegeka kuba society eno oba okwetta si baavu bokka bebetta n'abagaga bakola ki betta mutamani wani waliwo w'omukulembeze omu in fact sigenda mwatula linnya but omu kubatibwa mutamani w'omukulembeze omu mu nsi ezimu ezisaasinza okubeereza amaanyi naye era yetta negwe imagine tata president mulamba atwala ensi yonna oli naavayo n'akola ki neyetta. Tulabye bangi sookola research ku bantu abesse bangi abalina ssente abalina obulamu obulungi naye nga bakoze eki besse even nango abaana bano gatunda kuva wansi nga tubuulira nebweti nekyo kiba kikutuuseeko osobola kikola bwoti ate sibaako gwoyogerako naye ate sikolako bwoti anti kati abantu bakirowooza nti oba ssente oba engeri gye wabeerawo ssente mu maka nti abaana tebajja kumekeera nga bakoze eki nga embeera embi ebatomedde. In fact ensi abazadde tebabuulira abaana nti waliyo embeera embi togera nnungi yokka. Kati omwana naakula oba omuntu yenna n'obeerawo mukagambe nti tokuliddwa nti si bazadde we bakuziza nga guardian yakulaga birungi byokka nti kati embeera embi egenda okutomera bweti wekutomera ebiseera ebisinga kiba kinene nnyo ate nga bato baba bakiiseemu naye gwe obeera nga kinene ki nnyo at the end of it ogenda okulaba nga memory ng'ekikugira mu bwongo suicide. Osobola okukomya kuba Satan came to steal, kill and destroy. Of course Satan wants to kill you. Yensonga lwaki kyangwa mangu nnyo okulosinga obwongo bw'abantu nti buli muntu afunye ekizibu ku nsi kuno bw'omala obuuzeeko obaani oba mukulu oba munene oba mutono oba ali ata ekyamusookeranga okujja mu bwongo bwe kwetta. Lwaki? Kuba Satan kyekyo kyayagala ye yajja to kill, steal and destroy. Kati wewetta abeera sse. So kati abazadde bambi babulirengako bategeka abaana babategeke nti even bagenda ku nsi kuno osanga ensozi n'ebiko ensozi n'ebiko bwe biti life is not straight naye kati tukula ti my life is straight nange nina obulamu wengeri kye bwakalubamuko sometime back naye nakula my life is oba genda kubeera straight nnyo byonna bigenda kubeera byangu kati ebintu ebikuitinga bwe bityo ogenda okulaba nga ekize mu bulamu suicide. Era still nature ekitera nnyo abantu okola kyokwetta be bantu abatali genuine abantu abalimba mulala kifaananyi abantu abalimba kino ekintu kiri so genuine abantu abatali genuine nga bo balimba nga bo bayambala obulimba nabeera nga gamba mukwano gwo naye nga si mukwano gwo nabeera nga gamba wa luganda lwo naye nga si wa luganda lwo gye bali nga bo bakola ebintu kugamba nga
tukirabyeko naddala enkuba kye weefuuse nnyo ey'amaanyi ali agenda ebweru okukola sente n'asindikira maama we exactly mother n'akomawo nga maama yazirya naye nga yalabanga kifaananyi kirungi ekyamaama okitegeera so kati abantu abalimba abo abasajja abalimba n'alimba omukyala natukaisira olumugamba mune tuzaaleyo akaana n'amulimba ng'amuwasizza at the end of it agenda omuyiwaha n'anoonya weyokwata nga takola ki nga talabawo wabula ngalo ekimujjidde waba nga talina nnyo katonda mu bulamu bwe ngoba katonda tamutaasizza kugwa ku bantu basobola mutaasaako oba kubikula bayibuli ebintu bwe bityo nga bambi ayinza okukomekeera ng'akoze eki. Nina ekirowoozo kigamba nti infact kubakyala bamu benjogeddeko nabo nti abantu abamu betta nga ensonga gyatunuulidde omwami oba ampisizza bubi oba oluganda wange akoze ekintu bwe kiti naye nga ebiseera ebisinga abadde takola ngaatudde waka okedde ku kintu kya skills ow'abantu nti omuntu lwabeera awo n'agatta ekizibu kino n'obutaba na ssente alabedde ddala nga si wa mugaso mu nsi alaba ng'akomye alabeddera ng'akomye completely nti okwagala okukola by the way kiba kirungi n'oba ng'okola oba bba waakola oba abantu b'olina abakola oba sitako wekwetoolodde bakola nga byonna obifuna weemanyiza okukola lwaki olina ku birowoozo ebyo oba olowooza nnyo ku business okufuna sente osenga oli bye yakunyezesa. Yes, even era tulina sayinga egamba I don't mind is a devil's what workshop nti kati bw'obeera nga tolina kyakukola wesanga ng'olowooza nnyo amonesitaani mwayogerera ebibi nti naye bw'obanga obadde mukyala akola omuntu waanakukola ekintu kijja kukunyiga sijagamba nti tekijja kukunyiga naye ojja kubaako neweweekwata oba obadde olina baana bo basatu ng'omusajja alina kyakoze ekinene nnyo gwe kyolaba nga tugenda sobola kigumiikiriza ojja gamba kankwate abaana bange nkole ki mbalabirire nsobola obalabira oba bana naye wekikusanga nga tokola nga tolinayo ene skill tolinayo mulimu gwonna gwokola banaye nakyo kibi nnyo twagala okukola ali naddala ku mulembe guno omulembe guli deadly okusomesa omwana ojja mumusomesa naajja noonya emirimu obwoya bumugwe ku ntumbu esigamba nti okusoma si kirungi nnyo naye musomesa okubeera creative okubanga naye ye afuna kyeyetandikirawo okubanga musomesa abaana okubanga nga ba managers nga ba business managers nga oba ba organization managers oba directors so that abenga yagenda okuemployinga ki abantu wabula si kusomesa abaana nti ate banoonye ki emirimu kati currently enaku zino waliwo skills kati nganze njigiriza abakyala okukola ebintu ebyenjawulo n'abantu bonna sigamba specifically bakyala abavubuka bakyala yenayina yabeera yeetaaze okukola ebizigo byetwesiga petroleum jelly okukola shampoo okukola hand wash dish wash okukola ebintu ebyenjawulo so that naawe obenga tuziyita hands-on skills whereby nti woba okikoze there and then ofunirawo ki bakasitoma kuba biri ku demand okola jig ali ku demand amalwaliro gamwetaaga amasomero gamwetaaga liquid soap ali ku demand no wano wentudde balo yalongoseza yakozesa ki liquid soap ebizigo biri ku demand buli nchu yetagamu okwesiga ebizigo so kati hands-on skills zikola ki nziyigiriza ojjana ennaku n'ovaawo nga ennaku tujogeddeko awo nentandika nenkubuuza munawe nayo kyokola oba toyina tuyiye tutandikire wano ekyo nakyo kirungi nnyo kuba abantu abatera okugwamu esi baba tebalina kyakukola nga talina mulimu nga tamanyi kiddako talina we yeekwata kugamba bambi obulamu n'abutunira left right center nga talina kyazzaako awo nawulira liri eddoboozi eryawedde. Omulabi wange omulungi tukyali ku programu yaffe Sebaasa otaasa omwoyo ngeri okyalinanga Maisha Queen Mother mami w'abalungi second last born wa maama lujjegere era erinnya basinga mulyagala nnyo lujjegere kakati bagamba ayogere omu amagamaga endoza muwulidde byenzadde nga nzija mbagamba omukyalo nabyo byemu byakoze ki byali mu kubagamba bannange banganga olina ekizibu sooka nga nywe kwasa Katonda olaba nga ddala kikusika kiganyo kikwogereramu ufunako omuntu akuli okumpi oba omuntu gwokiririzaamu oba omuntu gola nogamba ate sinayogerako n'omuntu bwati asobola okumpa ku magezi oba asobola okukola ki okukakkanda bagamba okuyiga tekuggwayo bonza okugamba nti balina kino ekituuso tekisobola kuvaawo kitya naye oyogerako n'omuntu mwana wattu nakukakkanya ate n'ogenda okulanga n'olusigo kyosenga ekinene
nga mu butuufu kitono nnyo ku lw'ebyo by'abasobola okuba nga azza kola ki ng'akubuulirako. Ekintu ky'abakyala oba n'abaami okuba nga temukola, abaami ebiseera ebisinga ekisinga okubeeretera okugamba nti kannette, ebiseera ebisinga etera kubeera mirimu nga giweddewo oba amaka nga gaweddewo. Kitambulira nnyo ku baami. Ate abakyala byo bingi, ekisinga ddala ekisinga okuba ekikulu kibeera kya mukwano. Omukwano mu bakyala, abakyala tuli banafu nnyo mu nsonga eyo. Bwe kijja olabye ddala nga obutuufu okumye naye mukwano nga tonnakola kintu kyonna, tunoonyeeko oba noonya omuntu akuli okumpi gwosobola okwogerako naye. Bino ebintu mu nsi byaliwo dda, teri kigwawo nga tekigwangawo, so lwakuba kiba kitusoosewo. Naye mukwano, funa omuntu gwoyogerako naye ojja kulaba nga okkakkana omutima. Ate fuba okulaba nti onoonyayo akantu k'okola. Noonya akantu k'okola. Bw'obeera ng'olina ekintu ky'okola, ebirowoozo bino bitambulira nnyo ku bizinensi n'okunoonya ssente okusinga okulowooza omwana w'omuntu agenda okuba nga akumalira obudde, so nga ate wali badde ofuuka omuntu ow'amaanyi mu maaso awo, n'abaana bo oba ab'eŋŋanda zo bali badde nga bakyakwetaaga. Kyagenda mu maaso naye tovaawo katukomewo. Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si bali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata, mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange, ate yakabiŋŋamba tata jangu nkime. Yangwa tusale amagezi. Seva sole program gyokyaliko ng'era okyalina ng'emasha Queen Mother gwe mukwana ali eyo ng'oyagala okunfuna osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba wansi awo oba n'ogenda ku YouTube channel yange Queen Mother Productions Yugi ojja kubanga ofuna ne Save a Soul taasaomwoyo ojja kubanga onfuna. Gwe ayagala okuyamba n'ayagala okuyambibwa mwenna mbaaniriza. Tutuuse ku bantu betulabye ku bimu kwe tusomye ebyetera abantu okwagala okwetta. Kwesiga nnyo bantu. Oza kwesiga omuntu, oza kwesiga nnyo omulimu gy'okolera n'ogamba nti natuuka wano nnamala oba nti ze nafuna gundi nnamala wano mukwano gwange ono ye wa ku kido naye nakukola ekintu n'ogamba okyogerako eyo too much attachment. Kati nze kyengamba abantu baleke kubeera nnyo na attachments ku bintu oba ku bantu oba ku bintu ebyenjawulo. Oyinza okubeera ng'oyagala nnyo emmotoka yo, emmotoka yo ne bagibba olaba wewetta olwokuba emmotoka bakoze eki bagibye. So kati ku bintu then nekira ne ku mirimu generally let me make it general. Kwegamba nga ku mulimu noba ng'okola nga kampani ogyagala babosi bo obaagala nga omulimu gwokola ogwagala n'akaseera ne katuuka ne babalayinga off bagala bano tubatemyeko mudde waka okugeza kati currently bagenda combining ebitongole ebyenjawulo. Simanga kino ekitongole bakigatte ne kino gavumenti biki okitegeera which means abantu bagenda kukola ki kufiirwa emirimu. Kati awo obanga obulamu bwo bonna wabukwata n'obuteeka ku mulimu ogwo kiba kigenda kuviiramu obuzibu. Abantu abamu bagala n'okuddamu okukola obulamu bwonna agamba nti ate mbadde nkola wano mbaddewo nnyo. Kwegamba obeera omanyiddewo nnyo n'ofuulawo nawammwe otolaba niwo mwatugaisa n'oba nga tokyajaawo ng'okuze. Infact oba afuukawo wagafuula makaago gwe ng'okolerawo ng'ofuddewo wonedda bannange mwekala okucreatinga too much attachments ku mirimu gye mukola. Omanye nti anytime any minute guno mulimu gusobola okuggwaawo neweetegekera newoba nga weetegekera lwakati nkesi buweddewo what next. Noba ng'okola bizinesi eyo ebbali agamba nkesi nga kyapeninzeewo
business zino oyinza n'okuba nno nga si kyofokasinzeko nnyo naye nomanya nti business zino zimpayoko kasente naye in case nga mpumudde nange neetegekedde oba in case nga nvuddewo nange ebiba tebiri abrupt nange maasobola okukola ki okubaako kyenkole kiba kintwaliza ki ebirowoozo oba kitegeera naye abantu abamu bakola ensobi oli ne bagamba yesse kuba bamumuza ku mulimu so kati ekyo then still too much attachment ku ebintu byoyina gwe nobeera nga obyagala nnyo omubbi n'ayingira nabba mu nnyumba yo ekizimbe kyoyina ne kijja omuliro emmotoka gyoyina nebaako kyebadde ebyobugagga byoyina nebibaako kyebibadde. You people mwawule obulamu ku byobugagga oba ku bintu oba ku bantu. Obulamu kyanjawulo, obulamu tulina kiwa nnyo respect kuba teriyo omuntu yali afudde yali akoze eki yali akomyewo era nga wokyogedde obulamu bwe bugagga naye kati gwe ebintu gundi embeera z'ensi ne zikulya n'okirowooza n'ogamba ennyumba yange engeri gyeyidde bizinesi yange gyeweddewo famire yange engeri gyefuuse bweti kankole bwenti obulamu bwange kambukomye sikyalina bulamu gwe ng'obulamu bwo obukutte batakuli okusekererwa naye okusekererwa okwo wotakyejjeemu tibanandaba batya ti kati gundi nga ntambuza bigere banandaba batya kati mu kaseera kaneeno nti nze yali asula mu fulaati nti yagwawo nzizeemu kati nzinje ennyumba luumuzi 2 oba 3 buli fine ng'omuntu bulijjo kisobola okujjira neefuba nnyo okukirwanyisa era ngenda kikomekeza era nkisindika nkiza mu bakansalazi oba mu bantu abetolodde abantu nti ebiseera ebisinga twagale nnyo abantu abafunye ebizibu okusinga abantu abafunye essanyu. Olaba omuntu aba akugambye nayitako mwene embeera kikugumya kino engeri gye kikugumyamu naye kati oyo omuntu ali mu masanyu gojja mugamba embeera yo katabitegeera yamanyi kugenda kusanyuka then kyogambye olina kyoyogeddeko kyosembye okuswala you people kiba kirungi nnyo newejjamu kintu kuswala banandaba batya ate sometimes kiri nomo gwalina okyejjamu nokifuula abunomo nsazikale nali nakava emakiriri nga manyi nina okufuna class job mbere nga nsasulwa biki bwebito ebito ngendo ensi egenda okunyigamukko naye ngaera kukalimu ka banandaba batya kyona kyona kyokologa banandaba batya nga nkoze guno omulimu nekuba kubulira enjiri first time yange okubulira enjiri obeera noga banandaba batya okitegeera naye kasito osaba mukama nomugamba kino ekintu notandika okukozesa common sense nogamba abantu bengamba abanandaba batya nga nkoze nti aguno omulimu wenaaba siina mmere mu nnyumba bagenda kuleeta emmere kyekyo teri agenda kuwa mmere nga tolina mmere mu nnyumba enjala egenda kukuluma ate oba tolina mmere mu nnyumba bagenda seka kati ogwo omulimu gw'onyooma keera ogenda okole ki ogukole eyo embeera gyogamba nti banaye sente eziweddewo biki gwani yagamba nti kyolina kirina kubeera permanent ddamu ozimbe buto osanga eyo challenges ezisinga nsaba abantu bazijjemu ekyokuyiga when a challenge knocks get lessons from that challenge ekyo kyona ekikusoomoza jjamu ekyokuyiga tokirabanga ekibi kikuyambeko okukula oyinza okuba tokuze mu myaka nze bethe ntera ogamba nembagamba ndi in my 30s but it's like my mind ndowooza ngaomuntu wa myaka 10 oba myaka 9 ekintu kiyinza oyinza okukola ekintu ng'omanyi ogenda kunnumya ng'omanyi kigenda kubeera kinene nnyo gyendi naye ate nga ngenda kijjamu kyakuyiga okitegeera kati eyo embeera embi ekuggyemu ekyokuyiga oba obadde mugagga n'oyavuwala emikwano gigenda kudduka abantu bagenda kukulaba abantu bagenda kwogera emikwano wegidduka wekimiza abo tebali mikwano gyo manya nti eyo embeera ezze ekuyambeko osobole okwawula emisege muki mu ndiga n'ekirala abantu bagenda kwogera omumwanze n'abagambye banakyogeddeko omwaba bukola katonda yawa abantu emimwa gino gikole ebintu bisatu okwogera bagenda kwogera paka ng'ofudde ate to the extent newonoofera bakwogereku abamu newonoofera bagenda kukola topics bakwogereku
tubalaba bangi nga boogera nga bafudde tulabye bangi nnyo ne boogera gamba ono omusajja abadde akolaba naye bati ne bamugerako nga nakati abamu bakyali ba topics nga baafa naye nga topic ate ng'embi ebibyo nga bajjayo ebibyo wakola ebimu banga babikola ebimu nga tewakola ki nga biwaayiriza naye nga babimukola ki mubijjayo so kati okwogera it's unavoidable tekyewalika bagenda kukwogerako ekyo yagala gaana wabula kikkirize okola ebikutwala mu maaso abantu byeboogera tobyesibaako wona obyesibako ojja kwekanganga byeboogera obifuuse okimanyi oyinza okwogera amazima ne bagamba oyo omulalu naye ngaoyogedde ki ngaoyogedde mazima nagamba oyo ki mulalu kati ogenda okulaba amazima gotandisa okugatankana ng'otandika okwewulira ngaomulalu nga oba nekituufu nolabika kati ndaluse oba embeera enkoze bwe bati naye olina kuyimirira nomanya abantu bagenda kukola ki abantu bagenda kwogera kati va ku bigambo by'abantu tomenyeka nnyo na bigambo by'abantu gwekiteeke mu bwongo nekira teweesiga nnyo bantu ne bayibuli egamba zikusanze yeesiga ki omwana w'omuntu no yakusula mu kifuba tokola ki tomwesiga wabula weesige katonda omuntu wakola ekibi always expect the worst from people abantu basuubiremu ekisinga okubeera ekibi okimanyi I don't have a best friend. Nze abantu banansonyiwa abantu ababenjogera. You can be with friends nenga toina best. Nze abantu ababenjogera nabo abajjako ewange betumitinga betwogera nabo. I don't have a best friend. Best friend who I currently gwe naye muwala wange kuba akyali mwana muto naye ne waanaakula ayinza obutabeera kuba tuzaala mibiri emyoyo tetugizaala tomanya ye kyabyanjja okuba nga akola so kati I don't put my trust on anyone oba anything kati tobeera na too much attachments ku kintu ku muntu oba ku bintu kuba ebintu bikyuka change is inevitable tukuze bane abantu bamu tebabalaga nti mu nsi muno mulimu enkyukakyuka munsi muno mulimu enkyukakyuka ebintu bikyuka newesanga eyali omugagga ng'ate kati ye mwavu eyali omufumbo nga ye kati yali divorced eyali alina ki complete family nga kati yalina incomplete family ng'ate yonate obutekigana bulamu kweyongerayo eno baba bafumbirwa ng'eno badivorce nga buli lunaku babeera abafumbirwa babeera abali wedded aberengedde kinga bwokyogedde abazaalibwa abaziikibwa bweba obulamu bwetusobola ki bwetutambuliramu lwakuba tebabitusomesa teri somero ligenda kukusomesa bintu bya bulamu okola ekyobitegeere essomero ly'ebyobulamu teririiyo naye just bulamu bwenyini bwebukusomesa ekyobuteesiga nnyo bantu ekyo bantu bangi batuyiye oyinza okuba gwandaba nga tolinako omuntu eyali akuyiye naye omuntu gwe weesiga yennyini wogamba ti naye nze ono tatange nze ono mama wange nze ono muganda wange nze ono bba wange ono mukazi wange bano baana bange bane tulabye ng'abantu bakaaba ng'amaziga ge bakaaba gaaba abantu abalinga close ennyo kizibu okulaba omuntu nga bamulumizza ng'omuntu bamulumizza tamumanyi stranger in fact tebakifaanako a stranger can do something nogamba ono yankoze eki neweeyongerayo kozi tomumanyi in fact togenda nabifaako nnyo naye abantu abakaaba abantu ab'enjawulo bosanga mu mizikiti nga baliyo beebase abalala bosanga mu makyaki mu masinzizo ag'enjawulo n'abalala bosanga abakabira mu masabo ebintu byonna byonna ebyabatuukako ebibabonyaabonya byabakolebwa abantu be baali bakoze eki beesize abantu be baali beesiga ennyo abantu abali close ennyo be bamanye ennyo be bataddemu beesigwa ennyo be bantu abali responsible ku maziga abantu abo ge bakola ki ge bakaaba naate balina okujjukira nti amasiga g'abantu gaba mabi kituufu nti kati oyinza okwesanga teriyo omuntu yali akabye maziga nga ye ali mu kusaba gye bali kale babeerayo naye nga batini naye nga abasinga baba bantu ba munda abantu baba bamanyi be beesiga ennyo so kati teweesiga nnyo bantu teweesiga nnyo muntu aye teweesiga nnyo bintu kikuyambe kikutaaseeko obongo preparing
nga tunatera okumaliriza tunawo tuwa point endala emu gy'osuubira ereetedde nnyo abantu okwagala okwetta oba kwekyawa era kwekyawa oba oyagala kwetta ayo n'abeekyawa nonga ekyokola takirina mu mutima naye nga yeekyawa n'ava ku bantu exatabonagana agamba ngenda kukyusa ekyalo ngenda embeera ekitabo gye batamanyi naba omuntu nga oba taddamu kufumbirwa tazzamu kuwasa ng'ali bibye nga yeekyawa waliwo points ez'enjawulo nnyingi naye waliwo n'endala ennene abantu gye bajja babuusa amaaso naddala eri involved nnyo mu bawala nti abawala abagala abasajja abafumbo abawala abagala abasajja abafumbo enamba esinga percentage esinga bakomekkereza beekyaye bakomekkereza besse bakomekkereza obulamu bwabwe bukoze eki obulamu bwabwe butabusetabuse bibiri ebyayagala nga amanyi ebyayagala omusajja ko obusajja batamanyi nakigendamu luvannyuma n'amanya nti omusajja nimba yali mufumbo bantu balimba nnyo safaali kati ogenda okizuula nga wedde wamwanadde omuzaalamu omwana kakati olaba abasajja abafumbo abo poison butwa wennyini nti abasajja abafumbo abo bo kennyini bebeerumbira omuwala nti wamulumba omuwala ali singa oba omukyala yenna wamulumba agenda mukubira ekifaananyi ekya famire endala gyagenda okutandika naye amukubira ekifaananyi ekyobulamu obulala bwagenda omumuteekamu in fact ate abamu baba ne ssente amuteekemu ssente amweko patili ku bulamu naye neyeerabira nti fully and fully agenda kuddayo ewaani ewa mukazi we so mostly abo abasajja abafumbo they are partly to blame, in fact the biggest part kuba abawala abo ekisooka sibe bakwana abasajja abafumbo abala sibe bakwana baki abasajja abafumbo omusajja omufumbo yagenda nakwana omuwala oyo namwogereza namulimba byamulimbye namusiigira ekifaananyi kyakoze eki kyamusiigidde kyayagala alabe abamu n'abapangisiza neza apartments amayumba ne bagagula amamotoka ne bagagula wosanga abagabi ate still wosanga omusajja omufumbo nga mukopi bulungi era naye nasiiga ekifaananyi n'alimba babeera balimba in fact nze mbayita abaana ba sitaani abasajja abafumba ababayendayenda abo abasajja abafumba benzi nze mbayita abaana ba sitaani kuba sitaani ye tata w'abalimba nti bo omusanga wadde nga talina ssente katutulira ku kategori y'abaziina nga tebazita nga talina kyagenda kukolera muwala oyo naye era agenda mumulimba even erinnya eddala the time wasters babeera okubalimba kumala budde bwabwe n'amala obudde bw'omuwala n'amubeerako n'amumalira obudde so at the same time they are dream killers batta ebirooto omuwala osanga yandibadde akola n'abaako kyeyeefuula oba kyafuuka okitegera mu kukola naye kati adda mu kwagala omusajja ki omufumbo naye nga all in all abasajja abafumbo bebabireeta ngenda okumaliza ngaomuwala yeekya yagambye percentage esinga 80% the main cause ey'abawala abato okwagala abasajja abafumbo bebakola ki bebakireeta then nti kati wetuddako kusaidi yaki kusaidi y'abawala nti omuwala asangibwa nga ali desperate asangibwa nga alekeddwawo okitegeera abamu asangibwa ng'oli abadde mukwano gwe n'amwagala amanyi agenda muyisa bulungi wadde muki mufumbo jjukira si mulokole okitegeera ebyo tabiriiko tamanyi nti oba nti okwagala omusajja omufumbo kibi ne society tekiraze nti kibi mu Uganda mostly bakimanyi abatobikola babiraba naye kiri somehow Eden oba bakyongeremuko okumaanyi kibeere nnyo nnyo mu light kiri nnyo Eden society tekiraga nnyo nti kibi okwambala okwagala omuntu omufumbo abaana bali openly engaged n'omusajja omufumbo asitula omuwala namutwala mu restaurant n'amugulira emmotoka n'amukolera ki nga bamanyi omusajja omufumbo yakoze ki nga bamulaba n'omulaba naye nga tebabifaako nnyo so kati abawala basangibwa nti bambi bali desperate betaaga someone to lean on
On top of that naye azze jjukira namuŋŋoona aleese oba alina ku ssente oba amulaza ataddewo ensi gy'amutondere gy'agenda omulaga. In fact amusigira ne future n'amubuuza how are we going to be in the next 5 years n'amugamba in deep love. Kati nalooza in fact n'ekirala baba manipulating abasajja abafumbo amanipulating omuwala nalooza balina future bonna together. Ye nakimanya nti tulina future, nze nno omusajja tutandise future tugenda tandika nga ne waba musajja nga Christian, nga ne waba musajja by the way ne waba musajja nga born again, bangi nnyo nga ba born again nenga mu bwenzi kwe batudde nga ye obulokole yakoma kimu ndi mulokole nenga teyakiriza kubeera transformed. Bangi nga ne katuuti alinnya kyobalaba nze church njiyita dwaliro. Bangi balwadde balina okukiriza nti tuli balwadde twetaaga okukwatibwako. So kati ye n'osanga ng'oli agenze ayagadde omusajja omufumbo oba omusajja omufumbo amu-inspirinze amu-encouraginze amulaze ebirungi kati baba ate bituka biggwawo bijja bituka biba byakasena ne biggwawo. Kati kankulage ku sayidi y'omuwala ayagala omwami omufumbo aba tamanyi kyagendamu naye aba agenda mu geyeena. Okwagala omusajja omufumbo kiri equivalent kuvuga ku motoka ya gavumenti. Oba ogivuga mu buvuzi naye tebayiyo. Okitegeera agenda tuka ekiseera dde w'omukazi we. Teri muntu ayagala musajja mufumbo nga si mulogo. Niwaba badde tamanyi ayiga. Niwaba badde tamanyi kuloga agenda kuloga. Niwaba tagenze mu balogo bennyini nti aloge ebigambo. Ebigambo ebyo ebirowoozo bikyuka n'afuna omutima omubi n'abeera mubi nnyo. Essala zagenda osaba agenda asaba omukazi gwali naye afe so that afune full time edda ng'abeera naye like all the time. Then n'ekirala agenda kuba asaba ave mu maka asaba bibi kati aba tafuuse mulogo aba afuuse mulogo. N'ekirala obujja bwennyini aba oli anti uziwera ssaawa emu oba bbiri agenze waka wa mukazi mukulu tayagala simu ate naasuubira ayagala omukubira ate babeera ne love nnyingi ate yaddala women love women truly zera sometimes mbeera olengamba abantu babeera beerima nti bakuula balimba omukazi ayagala nayagalira ddala omuntu nga tamulimbi. Biyinza okutandika ng'ebyokusaaga naye as time keeps on going women fall in love completely. Natandika okwagala omusajja namwagalira ddala nawulira nga amwetaagira ddala full nze love yali ensudde eddala nze ndeka. Nawulira nga amwetaagira ddala omusajja abeere wuwe completely. Naye nga ate gwayagala abeere wuwe tasobola kubeera wuwe naye nga lwakuba those dream killers, those time wasters, those sometimes I don't even know abasajja bafumbo tebalina mitima. Kati nga ye yamusiigira ekifaananyi nga kyagenda nakyo ate n'ekirala omuntu ayagala omusajja omufumbo aba taswala tebalina nsonyi. Ayimira open nagamba bba wange tebalina nsonyi abataswala gwe omutunulira n'oseka gwe omutunulira n'olaba nga kyakola tekiriimu naye nga n'omusaasira naye nga ye ebyensonyi aba yabivaamu dda. Kyova ne society ennyini ekimekiza okubeera nga kiri nnomo nnyo oli okwagala omusajja omufumbo kiri nnomo nnyo bali ba motivational speakers okuvayo nayagala omufumbo ne babiraga ensi yonna kwegamba bambi. Nga tukomekeza programu yaffe njagala obiko obubaka obwennyini nga obadde osembezaayoko okubuulirira ku baami n'abakyala abali eno. Kweno programu ekwata omuto omukulu omwami omukyala tesosola. Tesosola. Kakati nno kyembadde njagala okuba bwensembayo nga mbuulira abaana abato abakyasoma obudde mulina bungi. Obubaka bw'osembyayo ku balabi baffe. Kakati obubaka bwensembyayo ku bantu abatulaba mwenna nti bwetudda ku sayidi y'abaana bato abakyasoma mulina obudde bungi nnyo bye mwagala byonna mujja bifuna mu kaseera akatuufu. Bw'oba oyagala iPhone ojja gikwata mu kaseera akatuufu ng'ate gwagegulidde ku ssente zo
emmotoka ojja zivuga byonna ojja bikola. Just give God time. Katonda muwa obudde ate era ogoberera emitendera nga egikola ki nga bwe kigenda egy'obulamu oleke papa. Then wetudda ku bakyala kyenjagala obbagamba mubeere abakyala abakozi. Omusajja ajja kukola ekikumenya ekikumalawo nga tolina waweekwata obulamu bwo bonna obwatakinze kwoyo omusajja kikumenye nnyo. Then still newaba talina kyakoze ayinza okufa. Wafa nga obadde toli mukyala mukozi abaana bo bagenda bonaabona baba tebalina we batandikira. Sigamba nti agenda kufa naye anything can happen. So kati beera nga oli prepared kuba gwe nga maama oli mukyala oli mujaasi nze ndaba mujaasi oli mulwanyi olina kuba ku nsi kuno ng'olwana. Then still bwetudda ku bataata nina ekintu kyenjagala obbasaba bambi mulekerawo okukozesa abaana abato. Oba obaddeyo nga gwe muzeegwo mulekerawo okukozesa abaana abato bemulaba bemukozesa bemukabasanya. Then still muve ne kuba wala abatali bafumbo abo bemwononera obudde aba high school bemubeera nabo bemupepeya nabo kuba the karma is real. Ekintu kyokola omwana w'omunno naye baba bajja kikola ki naye baba bayinza okikola owwo kuba generational curses nazo ziri real. So kati bataata nabo mbasaba mukole ki mweddeko kuba abamulaba abaana b'abandi ne mugamba benzaala sibamanyi olwo ne mukola kino nedda kibi nnyo okubanga gwokozesa abaana b'abandi oba bawala oba omukyala yina naye nga just omukozesaako obukozesa nga tolina intention nti oba ngenda kumuwasa nti oba nina gye mutwala naye nga just bw'omukozesa bukozesa kibi nnyo. Kibi kivuddeko abakyala abamu abali weak n'abaana abamu okwetta bwe n'obeeraawo mu butuufu nga gwokimanyi nti gundi yetta naye nga yetta ku lwange obeera ogenda kuwangaala otya obulamu bwo bwonna. So oba omanyi omuntu togenda mwagala togenda muwasa tolina future naye omusajja yina aliyo kyenkusaba in fact tomusemberera namusemberera. Then tuze ku basinga abawala abavubukavubuka abali campus abatandise obulamu bwammwe abaakamala omusajja omufumbo wajja gy'oli okutaasa obulamu bwo seriously mbutuufu wandyagadde okutaasa obulamu bwo kuba enduulu odduke agambe ngenze okumuwala oli omuwala mulungi naye mulalu lukako eddakiika ezo naye ng'ogenda sigaza obulamu bwo kuba okubeera n'omusajja omufumbo mbagambye ebintu by'obeera bingi nnyo. Obeera mulogo toba muntu mulungi omutima gwo bagukyusa. So kati beewalire ddala mukole ebibatwala mu maaso mukole ebibazimba muleke kubeera nnyo ekirijje n'ekirala ekitwaliramu abantu bonna muleke kubeera nnyo atakitu ku bintu ku bantu ne ku mbeera za bulijjo. So that you obeere nga always you expect the worst from people from the world. Okiba kize kireme kunokinga nnyo down kireme kusaanyaawo n'ekirala yagala obulamu bw'okusinga ekintu kyonna. Ebirala byonna bijja ng'oli mulamu naye oba ofudde biba tebiriiwo. Ebibadde ebigambo bya mukyala Nalujja is it? Bibadde ebigambo bya mukyala Nalujja ebibadde ebisufu ebibadde ebiwoomu kansuubire nti mukwano oyina kyolonzeemu oyina kyoyizeemu. Sitwagala puroguramu eno osigale ng'oli kyekimu. Oyinza okuba nga ku ssaawa eyo gwalaba puroguramu eno nga si gwalina ekizibu naye ng'ate ng'olina mukwano gwoba neebawo ng'alina embeera gy'ayitamu osobola okumuyamba n'omudduukirira n'ogamba tugezeko ku bantu bano osanga tunaayambibwa. Oba gwe wennyini omuntu nogamba nti kambeere omuntu asooka neiba wange ono amaze ennaku 3 ali mu nnyumba muno tafuluma kiki mukwano gwange ono gundi tugenze mu mwezi mulamba sinaamu kyekingako mukubire ku bantu mubeere nga mubabuuzaako. Omwaka guno gwali gutandika nze nabagamba ebanga mbadde maze ebbanga nga sikubirako tonkubirako mmanya gwe nakuteeka dda mu kasero oli mu bisayiko nze abantu benjagala mbeera nga mbakyekingako mbeera nga mbabuuzaako. Kati mukwano nawe kyeteekemu ddala omuntu obanga omwagala at least kale abantu bali bize kituufu abantu bali bize ne tumala mwezi mulamba nga tokubidde ku muntu ku ssimu oba kale ka message ka hayi namanya gundi gyali ambuzizaako nakuddamu ka hayi kimanya nti omuntu mukola mutya nti gyali naawe gy'oli. So abantu tubeere nga twenoonyaako tusobole okutaasa emyoyo gy'abantu. Queen Mother neewaayo okuba nti nja kubanga ntaasa emyoyo gy'abantu olw'ensonga nti abantu bafa ate nga bafiira ebintu ebitaliimu. Oluusi ebimu bibaamu naye ng'engeri gyakiwaniriramu okyetikka akivuunuke nga mu butuufu alaba tasobola.
ennaku olwaleero tugenda kubanga tukoma wano wabula ate nja kudda ne programu yaffe eya Save Us Taasa Omwoyo olunaku olulala wiiki ejja tujja kubanga nate era nga twogerako wabula katono nnyo ku bantu abadde beebuuza ku programu ze nakola ezaali zigenda mu maaso. Programu ya Sebuya wiiki ejja musawo gugenda kubanga gusalibwa. Oyo nno yali ewa taata yali tamutwala nga taata we owa DNA egenda kubanga ekolebwa era nja kubanga mbabulira ekinaddako. Eya Hassan eyakaggwa wiiki eno omwami oyo banka twayogedde nayo lawyer waffe yabiyingiddemu n'agenda nayogera nabo era ng'embeera kati nzikakkamu ekya Hassan kigenda kubanga nakyo kitaasibwa mu mbeera eno, akasente kagenda sasulwa mu mbeera ennong'amu. Mbadde Maishara Queen Mother mami w'abalonje second last born wa mama Lujegere. Tusinkane wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo. Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubira ngamba taata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ontime. Yangwa tusale amagezi